Teweerabira nti tuba tunyumirwa ng'ate bweyetuyiga. Alright, tusimbudde munnange nno tabadde ffe twabaddewo ng'omukulu bamusombedde atandika okwejavaana wabula paati yabadde egenda maaso ate ono we yatuukidde n'ekirabo ekiweerezeddwa okuva eri misi ye omukyalo olina mukadde nga bakiwadde kifuddu. Munnange mbadde simanyi nti olina abagenyi ab'enjawulo. Mpozi y'ono. Hey, what are you two doing? Mukola kyawo. Why are you sitting so close to us? Lwaki mutudde kumpi n'omusajja w'ekitiibwa ng'oyo? Musituke Stay away from him. mumuvire. Wamma nedda mutuule temuvaawo ne baddawo. Chief, don't want to be a bother here while you're enjoying yourself. Munnange sagadde nnyo basumbuwa kubatawaanya kubanga mpulidde nti eno ye sitayiri y'omukulu empya. Don't read too much into it. Tokigenda nnyo wala tokisussa. You're still here. Get up and leave. Mwe muve wano mugende. Down. Wamma mutuule kiri wano kwe bayita okusitonkana. Baba sitonkanya. You heard what Mr. Bai said. Owulidde omukulu His bw'agambye. style. So please show him a real good time. Kwe gamba ayagadde okuwa akaseera akalungi n'akuleetera. Why are you smiling? Ye ng'osimayiringa nze kennyini. Am I? Mbadde nsimayiringa. I'm enjoying myself. Ndowooza. I must have smiled without knowing. Engeri gye nnyumirwa gye mpoomeddwa embeera nsanyuse sitegedde nsimayirinze sitegedde. Okay. Go ahead. Genda Be maaso. watching you. Nyumirwa ndabe. Since I'm not part of this new life. Kubanga So- nze kati nfuuse bikadde bano be baliko yenkola y'empya. Ogumye tandika. Ye ate wamma. Come on. Mwanguwe. Mr. Bai, let me feed you. Mune katukuliiseeko bebi waffe. Ebyokunywa ne bitandika okuyitingana. Atemya bukofu. Enjoy. Kali. Miss Young, take care. Nyumirwa nnyo ssebo. Ate tanyiize. Bane kanzije. Kansi. Junction. Mukwano. Let go. Nze ndeka bw'otanta nkuluma. If I do, I might not have the chance to see you again. Munaye bwe nkutaate n'afuna akakisa okuddamu okulabako. Head shao. Okyanneetaaga. Do it. Kale. Then everyone will know Oba you okaayana. haven't got over me yet. Oba owoggana ensi yonna emanye nti tonkyawanga okyanjagala. Makes you Okyandiko. think I haven't got over you. Naye gwe ki ekikuloozesa nti sikukyawanga? Siya. If you really had gotten over me, Oba kubanga you wouldn't have gotten jealous seeing me get close. wankyawa ate walifunye obujja. I was Ndeka. not jealous. Leka naawe. It's just that your words were really hurtful. Sigamba nti mpulidde bujja. Get me, okay? Naye ebikolwa byo bye binyiiza. So what I say Kye is ŋŋamba. still important to you. Kitegeeza nti alina omugaso gy'oli. Oh. Toyagala nkole bitajja. You need to- Tomanyiira. Don't run away from your truth. Lwaki odduka amazima? Kino kye kituufu. Running away. Ani agambye nti nziruka? Gwe ssebo, In the temple, jjukira mu tempo. what did you write down the character by? Lwaki wawandiise kalakita baayi? I hate you. Kale bannange onyiiza. Kitegeeza yabaddeyo ebintu yabitegedde. Lindako, leka kwegumya, leka kweyisaako. Omutuufu ye nze gw'oyagala. Va ku bali kwata byange mukwano. Wuliriza. Teri awulira muzira ku bonna. Buyiika gukunkumuka abantu bonna bakuteze minvuuli. Naye All you have, Vijay, is guilt, not love. wuliriza. You love me, so you got jealous. Oyagala nze kyobudde ofuna obujja. Come back to me. Komawo gye ndi. I'll give you everything. Nja kuwa byonna. As far as Joe Oli can compensate him. kiri ky'owulira eri kyeyuna esiraavu nja muliyirira. You manipulated too many things. Bingi by'okyankalanyiza musajja gwe. False life. False Oyimba, love. obuzaabuza, laavu ye eri fake. Joe's life and mine are a total mess. Okyankalanyiza n'osiraanya obulamu bwa kyeyune n'obwange n'obutwaliramu. Ani agambye nti kyempulira gyali siraavu? Amagambo eri owulira giruti, owulira musango, owulira kikuluma. Please stay away from us. Twesonyiwe tuveeko. Gwe beera ne bakazi bo. Badde osazeewo okuyoola migeto. Kati agatta bugasi. Abanga atwala buno bumaka nga sobola. Agatta bunabuna. Kazi mukaaga awo. Naye nga naye abikola kwegumya kwebuzaabuza. Gwasinga okwetaaga eyo n'agenda. Kyewuunyisa ng'omu bw'ati asinga enkumu abataayaya. Abanyirivu abalina buli kimu
ng'olaba lwaki sibivaako kanzire ku bino How dare you look down on me? I'll be incredibly rich in a few days. naye buli badde nze bagamba nja kuba mugagga nze muve ku bino bannange mmwe olwo nkubya lowooza mpeddemu esente nnina ekikere ali eno baamuwa ebyapa byanywako bwe ziggwawo n'avuma nze ndi waakabi aba ali wano leeta nze kankyekolereko atuuse Not before you came. atuuse jjukira bateekateeka mbaga ye ne kikere Does it still hurt where I slapped you? kyogamba oliirwa ennaku lukyakuluma You women are all the same. You just like the mean, tough guy. naye nze naye bannange tufaagana kwegamba weetaaga abasajja abakambwekambwe nga nze abacyapulamu kumpi ate bagamba era omusajja watakuba abatakwagala okitegedde bwe kiri kyokka mukwano gwolowooza kyetaagisa okyogerako okimanyi nti maama wanaamanya nti ngenda kufumbirwa ajja kuzirika kyogamba You think I'm not husband material? kyogamba siri husband material ebyo biveeko si kyembadde ntegeeza jjukira baakugobye mu kampani mu factory kati ate anaakukkiriza atya nti gwe mukoddomi we gwe baagobye sembera kaakati awo sala amagezi akkirize amatire ayayaya oli lindako ate oba mpulira nkwetaaga kati saawayi kyogamba bwe naakusanyusa onooneesonyiwa butereewo tubeeko we tulaga kuba nze mpulira nkwetaaga ninako wemmanyi ne naawe essaawa eno ekiro kino nzazze okulabako obulabi kumbe munnange omukulu alina enteekateeka awulira akyamuse agamba mukazi we ekibanga ekyokumuwasa kikyagaanye asavaali kabasooke baddeko ku bbali ate kyekigaana munnange basanyukemukko olaba otya munnange naye naawe bitamidde mpola mpola opapa ki ebintu olina bikwata mpola nnyo omukyala bamukwata mpola awo nno tulyoke tunyumirwa akazannyo kati lijja alyepena beritagala naye gegegegege birina okuwulira litandiso ate obadde kinaawe bebi oyagala kuba otya ani kyogamba otandise okuwulira nga oggwamugwamu amaanyi oggwekerera ogenderera amaanyi gakukeeye kumbe wali mu kumutabulira ekyokunywa alina akatwa ke katambulira mu mpeta mu mpeta munnange kawayiniko nkalunze ono nalunga yennyini tasaaga yamulunze dda mpola mpola gagenda kuggwa olwo gatandise era sirowooza nti onoddamu okutambula awo woogudde awo sirowooza nti onoovaawo kale malaaya gwe osazeewo mpe obutwa bannange kyonkoze lindako gwe weepampalikanyo kisajja gwe malaaya kankukaligo ntegeere ne bw'oba ogenda kufeera osigala weesiriwaza ayayayayaya nerimugwa mu bulago nfa naawe oyinza otya okumpa obutwa ani gwomanyiira gwegwe kimwesika mu bulago kigweri ng'akissa emiggo kigenda ne nekeresi ye eri koyini nekeresi n'egweri nagamba neesonyiwa n'osigala nga onnemerako nze ne maama wange sikwetaagira ddala sirina kyenkwagalako ako kaakatwa akayita nako kajjukira aludde ng'akakozesa emirimu mingi ayina empeta mwe kabeera bw'aba akayiwamu tosobola na kukitegeera oba totaddeeyo nnyo birowoozo olina kubanga okamanyiiko
Nange gwe walemerako. No. Kyava akwata Don't kill me, please. ettaala n'asooka agamumansira. After you or your mother again, I swear. Kale ngenda kubeesonyiwa gwe ne mama osigenda kudeba gambako kigambo kyonna ndayidako akatono mugulu kufeera mu kitooke kyagonja. Nange ensonyiwa tonzita. Labayo. Dushani. You get it? Okitegedde kati nti simanyiirwa. Don't kill me. Naye tonzita. Please, don't. Bambi gwe wange. Don't blame me. Tonnenya munnange. This is what you deserve. Kino kye kikusaana. Alina omutima. Lucian. Kill me, please. Please help. Lucian. You better repent before you die. Help me. Lucian. Agezaako okwerwanako naye nga tasobola kuvaawo kubanga yasoose muwa. Life has begun! Yagala. Kati obulamu bugenda kunnyumira. Gwe kabukaayire. Ayaya. Kubanga ono yabadde aluleeta omusajja gwayagala ofumbirwa mulala nnyo. So si gwe. Tonguhuuni wannaleero. Tonguhuuni nkatanyooka. Awali omukka tewabula muliro naye guno gwawedde dda. Gwabaddewo. Kano waliwo omuyizi. Gino okulaba amaguja ye nimuleeta eno. Waayi dira tugende tunoonye enva. Ennyumba mu kiyumba mulimu ki? Mulimu enjobe. Agenda okulaba ate. Si njobe. Mutuyambe. Ng'ayita poliisi. Such a remote area. Kino ekifungo kya njawulo nnyo. Hadn't been for the hunter hanging up the hill to Taba kuba muyizi kujja eno bino twali bitegedde kati poliisi etuuse ne baako byekuŋŋaanyizaawo naye funawo ebiso muntu yayidde n'asigaza n'alabika yabadde n'ekyambe You're right. balabyewo ne nekeresi awo Captain. koyini nekeresi gwegwe Who are you? gwani One scene from the Daily News. ew'ensiini okuva mu Daily News Sawa. mwena mawulire esiemu aboolugamba The deceased identity. twagala kumanya mwategedde omufu yaani Take a look. bikwatako We have broken wine bottles and Wetolaba. kitchen lamp. muntu yenna baamwokyeza Kerosene. Eh? It's obvious that some street drunk spent the night here to keep himself warm omanyi waliwo abagwagwa bajja muno ne baagala okuwumulira wano and burn himself to death. kati bakuma ebyoto mbu babugume Happens every day. omuliro ne gubookya bitera baba babulina kutambula ogende naye munamawulire Lamp is positioned in all the places that caught fire. naye naawe olaba bulabi nga Someone put this whole Ate- together to make it look active. ettaala eraga nti yabadde walala Have you forgotten I'm the policeman? mwerabirya nti nze So mupoliisi it's just an accident. kati mbugwa bitegeera ennyo no yabadde accident kyawedde dda kesi kiroziti I'm busy. lwaki otumanyiira tebamutegeera bano ebatuukidde basajja ba wolofu What are you doing all the way out naye here? ate sitoni okola kiwa My cemetery is just nearby. omanyi semitale gye tuli wani It was found dead. teri wala ate baatugambye wano waliwo omufu tubadde wali Hey, abaana you still haven't answered me. tonanziramu ofiisa Mr. Shang. Mr. Cheyune muganda wa Mr. Bai wolofu wani yono Mr. Eh. Shang Jiewon? yono Pray Cheyune with him. owayagala Your mumanyiira job. kola mulimu gwo Yes. ate buli kyakubuuza kiddemu Just keep taata tusonyiwe business. taata tusonyiwe awo ne batandikirawo muwa ekitiibwa naye luli badde poliisi ne bannamawulire si byangu kati atandika okunoonyereza manyi olw'amawulire gwe luto bwe lutambula tukomawo tugenda maaso kaakati obw'amawulire bwe buti we butambula bubaamu okunoonyereza The body must have been covered with a lot of kerosene. omubiri gwonna baasose guyira mafuta Kerosene can't just be from the lamp. ate nga tegaavudde buvi gokka tegejje gokka mu ttaala waliwo eyagamuyiiridde Before he came over, I checked his body. kaakati n'ajjukira waliwo lwe yagenda mu shanty town nga baakatta muzeeyi oli taata wa yangshiini omuzeeyi yali tayogera oyo eyali wansi mu ghetto yatuuka embeera era y'emu y'eno The scene reminds me of the accident that killed Uncle John. eno embeera ng'enzijukiza akaseera kali Uncle John we yafiira What else did you find at the scene? kyekirala kye mwazudde ku siina wali sebo poliisi etya abasajja ba wolofu buli kye babuuza Huh? Why does this dagger look so familiar to iyo kyambe nga nninga akimanyi nakiraba wa najjukira lumu lwe yasisinkana n'ekisajja kino ne kimugirayo ekyambe lindako I've seen this dagger before. kino ekyambe nakirabako I even fought with the guy who owned it. noono falada mulwanyisa So nako who's the deceased? yani Former secretary of the F family. oyo Tang Hu. ye yali sekuritale wa ye family
Tonghu. He'd already been disgraced. What was he doing over here? Ate kiki yabadde akola wano? This is bad. Totally screwed. Bino sibitegeera tabweze. Don't worry. Naye We'll investigate this and find the murderer. No. tugenda kunoonyereza tuzuule omutemwa. Mr. Bai and Chief Du were eating out together the other day. Mubireke. And Mr. Bai instructed me to keep an eye on this guy. Omusajja ono Turns out he was... Chief Du we baali balya ekyeggulo ne mukama wange Wolofu baŋŋamba mutekeko eriisa ejjogi. Kaakati ate aze atya okubanga Get going now. owa ndowooza bino kambitwale. Can you imagine poliisi si yebitwala ku CPS wabula omuntu wa bulijjo Mr. Shang, yabitutte ebintu bye bajje ku gundi ku siini. you were Mr. Shang Jiawen. If you ever need anything. Tusonyiwe tetutegedde nti yegwe kyeyu ne muganda wa Wolofu munnange. I want to reopen Ah, an investigation into a past case. waliwo omusango gwe njagala okuttukiza Files. gwayitawo dda. Hey. No problem. Tewali buzibu. Could you tell me which case it is? Naye oba musango kyogwo. Half a year. Gwaliwo kumpi hafu eya n'okusaba kumpi mwaka mulamba. Also died in Eyo like... mu Shantytown. That's quite a while ago. Ogwo nga gwadda Mr. nnyo. Shang, Owa why do you want to reopen it? ogwagaza ki? It is very similar to Tang Hu's case here. Enfa y'emu I think they're done by the same person. efaanagana omuntu y'omu. Alabika y'abassi ye yabatti kugamba yagenda atta abantu bano. Atunulidde omufono engeri gye yayiddemu nga tewabadde kwerwanako. So nga ne muzeeyo oli bw'ati bwe yafa bambi nga talina ngw'atandikira na kwerwanako. Akomyewo. Atuze abantu mpola mpola. Bangi abafiiridde mu mikono gye okutuuka wano waali. Atambulidde ku musaayi gw'abantu okutuuka mu bugagga bw'alimu kati. Awo There are only 2 of us left of this family. kiwedde mu famire tuli babiri. You can rest assured. Nze ne maama wange yafunye gw'ayita maama. Bwe yatuuka eno yatandika okufiiringa Tang Hu died. n'awulira ng'ayagala ono omukadde era kati agamba tuli babiri mu bugagga nze ne maama. Someone set a trap, Era agenda kukyusa abeere mwana wa mpisa nnyo ategedde kati alina maama causing the fire. eri mulala abasumbuwa. Akati Stone Mayinja Did you find anything to explain it? mulina ekintu kira kimuzudde Yeah. A dagger. It's black from the fire. ekyambe Oh, look. dabayo And here, this coin necklace. waliwo ne coin necklace eno. Lindako You sure this coin was found with Tang Hu? okakasa coin eno mwagisanze ne Tang Hu. Mr. Bai, Mr. Ba you've seen it before? kyogamba ogimanyi. Mr. Ba najjukira olunaku Hold on. lwe yasookera ddala okusinkana mwana muwala ono Yangshin. Don't move. Yamuyamba jjukira yali birthday y'omusajja omu. On Lei Batian's birthday, Ku birthday ya Lei Batian I saw this copper coin. eno coin nagiraba. I'm sure Jiang Xin was wearing it. Nkakasa Yangshin yali agyambadde. You're saying it belongs to Miss Jiang? Kyogamba ya Miss Yangshin. Does that mean Iye. that Tang Hu knew Miss Jiang from before? Kyogamba Tang Hu ne Miss Yangshin bamanyiganye. Yangshin eyassa omusajja. But we had Tang Hu in here to ask him to take good care of her in the... Jjukira bwe twagamba ekisajja ekyo kigende kirabirire Yangshin. Miss Jiang were all... Kyalabika okubanga tekimumanyi era nga tekimwagalira ddala kigoberera biragiro by'oli. Tebamanyiganye. Stone, go ask Chief Du to help find anyone at all who knew Tang Hu. Njagala Grab everything you can about it. ogende wa Chief Du omugamba anoonye abantu bonna bamanyi ku kisajja kino ekyafudde. Go Kitongo. get the Ye family secretary wang for me. Ate gwe njagala ogende mu Ye family. Njagalayo sekuritale uli. Musajja oyo omukulu oyo. Eyajja nabo okuva mu Tianjin. Gwe njagala wano. Shang, this... Okunoonyereza kugenda maaso. The case No. was months ago, and the... Ne mukulu ebintu by'obuuzanga byadda nnyo. Bya myezi bwezi ne poliisi yawa ne disorganized egamba byadda nnyo ebyo binaazuuka. Misango egyo nga gyayitako twakola na dalipooti negwa ne tugiggala. Yiino mukama atuyambye. Yiyo muntu awonye. Kandabe. According to the autopsy report, Okusinziira struggle was found on Zhang Shu's body. autopsy report. Laser was detected in his body. This kind of drug is expensive. How could he have afforded it? Obuto bwasangibwa mu mubiri gw'ono muzeeyi era bwe bumu bwe bubadde mu mubiri gw'ono yakafa. Fayiro ne mugiggala nga mulabye kino.
Anti. It's just some old poor guy. Yali musajja munaku. Pay attention to him. Nga tewali afa agoberera. Did everything by the book. Oyo yafa butwa oba waliwo yasooka omuwa obutwa. Munaku aba munaku ani alondoola ebyo. Cases? Ne tubiggala misango gijo mingi. They're human lives. Mutegeera buno bulamu bwa muntu. Ne waba masikini nga basosemuwa butwa ne mukitegeera lwaki mukikomyawo. Shang. Why? What else can I do for you? Tukuyambeyo ki ekirala tusonyiwe. Both Uncle John. Bombi Uncle Jongo. No. Had no signs of struggle in their bodies. Baafudde tebeerwanyeeko. It's clear that someone had drugged them. Kitegerekeka waliwo yabadruggins. But how could both of them willingly ingested the sedatives? Bonna tebayinza kubanga beewa obutwa. Oluvannyuma ate omuliro ne gubookya. They knew. Wateeka okubaawo ng'omuntu y'omu kano kakodyo ke. Too similar. Kirisimira Believe that they nnyo. were killed by the same person. Kifaagano kamala bandibanga bombi baatemula omuntu omu. Jiangsu and Tang Hu shared any acquaintances. Kaakati njagala onoonyereze omusajja ono Tang Hu baani ababadde bakyali be. That isn't going to be easy. Ekyo tekijja kuba kyangu. Ogamba eki? But I need you to do it. Naye njagala okikole. Yes. I'll go get it done. Immediately. Kantandikirewo sewo. Baamutegedde. Bulazo we akabi. Kaakati ate tebakimanyi nti yetakolagana bulazo we. Kati nno bagwa mu kibuga waliwo kapiteeni ono. Abadde akolagana nnyo ne kikere. You know who you're dealing with? Muzanyirako nze mumanyi. Captain of the police. The captain wa police nze. Mukulu. That's very impressive. Ekyo kyakabi. But Chief Du Naye wants you to meet Mr. Bai. Mukama wo Chief Du katinga bagamba nti mukama wo Chola atugambye oyitewo obeeko omugagga gw'osisinkana. Mr. Bai. Ssaabaduumizi wa poliisi nga yatumiza abantu abatali mu uniform ate bakutwalewo omuntu atali mu uniform. Knew each other when you both worked in the police station. Nzijjukira mwali mumanyiganye ne Kikere. How he lost his job as a policeman. Omusajja ono yagobwa atya mu poliisi Kikere. Kituufu. Tang Hu was the captain back then. Mu biseera ebyo ye yali kapitaano. There's female prisoners. Naye nga ye mu kucunya n'okutulugunya okweganzika ku bakyala abasibe yali Female yayitawo. prisoner escaped from prison and Wabula track of her. waliwo omu ku bo gwe yeeganzikako naye n'atabuka n'amusogga ekyambe okakkana n'adduka n'atolokera ddala na kati tumunoonya tetumulabanga. Kale naye kwolwo lipooti bw'efuluma bw'atyo Kikere n'agoba mu poliisi. I don't know. Really, I don't know how it happened. Yajja atya okubeera sekuyitale mu famire eri nti ekyo bannange simanyi. Don't say you don't know. Leka gamba nti tomanyi. Oteeka okuba ng'omanyi. Abadde kyaliwo nga muzannya mwenna Zaharah. Found her over half a year ago. Why? Go on. Genda mu maaso. Kyekyaliwo. Tang Hu told me Kikere yaŋŋamba Monsieur was a very good friend of his. nti omukyalo oyo misi ye yali mukwano gwe kuva dda oyo yeeshiini oyo. And it seemed like Tang Hu wielded some sort of serious leverage over Monsieur. Munnange era waayita akaseera katono ngenda okuwulira mbu kati ye sekuritale weeyo ka famire ng'era waakabi nnyo alabika yalina emirimu gye yakoleranga oyo omukyala yeeshiini. Have you ever seen this coin before? Eno koyini wali ogirabyeko? I've never seen it. Nedda. Are you sure? Okakasa. I'm sure I did. Nkakasiza nno ddala. Okay. Kale. Chief Du Chief Du wants you to cooperate with us on a current investigation. ayagala okolagane nange mu kunoonyereza To testify. You must be available. era wenkwetaagira wonna okubaako obujulizi bw'obulumirizo bwa bweyogere oteeka okubaawo. Ate oyo amugonderana nnyo n'okusingawo Chola yennyini nga yamulagidde kuba ono muzibu. Ye mateeka. It seems like Tang Hu Why? and Monsieur knew each other quite well. Kirabika Kikere If it was ne misi ye badde bamanyiganye nnyo. he had some dirt on her. Kyeyava amuwa n'omulimu mu factory nga yagikulira nga n'effujjo lyonna Kikere yalitambuza nga yeeshiini abimanyiiko. Kati ate jjukira factory ennaku zino waliwo agirina. Waliwo gwe baagikwasiza agiri mu mitambo. Ono obutereevu alina kutandikira mu mpapula mu bitabo. Bibadde bitambula bitya? Ensayininga sente zifuluma zitya? Abakozi basasulwa batya? Why would Yesian approve of so much abusive expenditure for... Ebintu bino byonna lwaki yakkiriza n'abiwa omusajja ono Kikere? Could it be that Yesian was being cheated? Tegeza yeeshiini bambi kino ekisajja kibadde kimubba bubbi tannamanya nno nti kyafudde. Nalowooza tebeemanyi sente abadde azimuwambukyamu. Agenda okulaba waliwo omukono omukuutize Du Xiaohan. naye nga gusoma erinnya Du Xiaohan. Muntu n'asayininga emirundi ebiri Du Xiaohan ate era
naddamu n'asayiringa yeshiini. Kijja kitya okweddira ekikere ate no neweddira n'empologoma nga sibitegedde. Muntu y'omu yeddira ebika 8. Kati erinnya ne libanga erikomawo Du Shauhan ono yamuwulirako wa omukazi watu memory erwana bulwanyi. Tabitegedde lwaki waliwo double signature. Muntu y'omu ng'asayininga emirundi 2 n'amannya ag'enjawulo. But why would Yesin sign this Du Xiaohan's name? Lwaki yasayininga erinnya lya Du Xiaohan? Jjukira baali mu kkaayano, jjukira ebyaliwo. Ng'omufere akaayana ne mufere munne. Baali bakaayanaawo. Amugamba oba omanyira kale kansayininge nga Du Xiaohan, olaba oba onoofuna by'oyagala. Akati. Although Tang Hu is dead, Tang Hu. a lot of mysteries behind him. Mufu, naye wandibaawo ekyama. Emabega w'okufa kwe. Are closely related to a good friend of mine. Wulira. That's why I invited you over here today. Ebintu bino mbizudde nga bikwata ku mukwano gwange kyekikumpisizza. If you trust me, bw'oba onneesiga, please tell me the truth. Bami mbulira ekituufu. I promise I won't tell anyone else. Nkusuubiza sijja kubaako gwe mbigamba. Of course I trust you. Mukama wange nkwesiga. Oyo teri atamwesiga. N'oba tomwesiga omwesiga lwa mpaka. Osobole okuba n'obulamu. The Ye family was Tianjin's richest. Nzijjukira. Family eno yalingagga nnyo mu Tianjin. Who could become their secretary? Njagala ombuulire. To being a low-level. Kikere ajja atya okubeera sekuyitale wa family eyo. Kyajja kitya. That Miss Ye and Tang Hu had known each other. Ate nga byenzudde biringa ebigamba nti Miss Ye ne Kikere baadde bamanyiganye nnyo. Became friends in Shanghai. Era we yakomawo eno ne batandikira we baakoma. Miss Ye and Tang Hu knew each other, yes. Baali bamanyiganye. Kubanga naffe twali tetukimanyi naye twali tuli awo nga Kikere azze. Kikere bw'atuuka ono n'agezaako okumwegaana. Igo nze nawe nga tulina story nnyingi ku street ze Shanghai. Si wano wokka. Ye ate erina omwaka omanyi kusinga nze. Mwali agadde okumanya ono nze naye twasinkana tutya. Munnange. Miss Ye never brought her up. Okuvaako olwo Miss Ye teyaddamu kukyogerako Yeshiini. She ever tell us how they met in prison? Musajja yali agala tunyumiza musimanyi engeri gye basinkana naye mukomera asimanyi biri bitya. But we felt that. Naye eyo emboozi yakomaawo. Afraid of Tang Hu. Even if Tang Hu did crazy things. Naye omusajja oyo ne bwe yakolanga effujjo nga Yeshiini tanyega. Stone. Go dig up info on the female prisoners. Tang Hu caught over the years. Njagala ogende mu kkomera. Weetegereza ebintu bino naddala ekkomera ly'abakyala. Bino egenda binoonyerezaako mu kkomera ly'abakazi. Ekirala. Have you ever seen this before? Eno koyino ogimanyi. This definitely used to belong to Jiangxin, and I don't understand how. Mu kusooka koyini eno yali ya Jiangxin. Neebuuza ate ekola ki mu kifo kye yasangiddwa. Tuwummulamu katono kankomewo. Tugenda maaso. Kaakati ye coin necklace eyasiŋŋaaniddwa okumpi n'omulambo gwa Kikere. Ate ng'onaagamba yasooka giraba nga Jiangxin yajambadde. Mbuulira ki ekigenda maaso. Wangi. This coin necklace. Sekuyitale Wongo. Couldn't have belonged to Miss Chen. Necklace agimanyi nnyo agamba nedda. Teteekwa kubanga ya Jiangxin. Before Miss Ye Xian was born. Kubanga it's a special gift for her. Muzeeyi yagikolera muzzukulu we ng'akyali muto. Miss Ye went missing at the age of 3. Yabula wa myaka 3. The necklace was still with her. Era necklace eno yabula nayo mu bulago. 6 months ago, the Ye family acknowledged Miss Ye's. Emyezi 6 egiyise twasobola okuzuula muzzukulu wa muzeeyi oyo. Nga necklace eno ajambadde era twamunoonyezanga ku necklace eno. Okiraba? Ogundi. But I did see this. Eyo necklace gyula. Nze nagirabako nga Jiangxin ajambadde mu bulago. Nga tannaluzinga memory. There's only one such necklace in the world. Eno necklace eriemu mu nsi yonna. If Mr. Bai is not mistaken, Mr. Bai talimba. Is indeed so unique that nga tali mu nsobi nga bw'atera okuba omusajja oyo abeera soba mukama waffe tatera kulimba. Necklace gye yagiraba amanyiyo. Jiangxin lost her memory. Kankubuulire. Someone stole her necklace. Kiyinzika okuba nga Jiangxin bwe yaluzinga memory waliwo eyamubbako necklace eyo. Naye nga nze nkikakasa era nnumiriza nti Jiangxin yalina nnyini necklace eyo. Teri mulala. From Shanghai to Tianjin 6 months ago. Ate nga naye yalinnyako ku train okuva mu Shanghai agende mu Tianjin myezi nga 6 egiyise.
train nefuna akabenje. Mr. Bai? Mr. Bai. Was Miss Jiangxin also on that train? Kyogamba naye yali ku train eyo. That was the very accident that caused her. Ya accident eyo yennyini yamuviirako okuluzinga memory ssebo. So, eyo rendered it possible for her identity to be stolen. Kiteeberezebwa. Is there a Jiangxin here? Ye agamba A young lady? wandibanga wo wewava obuzibu nekiresi nemubulako. Kati Sekretary Wongo n'ajjukira. Yajja anoonya yenze. N'ajjukira yawanika omukono n'amugamba yenze. So nga bambi ono agenda okutuuka ku junction we nga That means the current Miss Yixin is a fake. Kitegeeza gwe tulina kichupuli. Kichupa. Tulina kichupa. I remember something. Nina kyenzijukidde. Right when Mr. Ye wanted to check her vaccination scar, bwe yayagala okubuuza happened to hurt herself. yajja omugenzi jajja musajja bwe yayagala okubuuza omuwala ono ku bikwatagana n'okgemebwa muwala ono yeesula ku misumaali Mrs. Ye had smallpox. n'alaga nti ye yagemebwa smallpox simanyi bikoze bitya so nga ate ono gw'oŋŋamba junction ye olwedde yajja alaga nti baali baamugema naye nga netamanyidire baamugema nga tamanyi At Mr. Ye's funeral, nenzijukira ate she was wearing pearls and jewels, jajja musajja we yafa dressed, ono omufere yajja ayambadde necklace nga yenanyumye because ng'alaga she was not his true granddaughter. ye talumiddwa n'akamu kubanga afudde si jjajjaawe Now, it all makes sense. kati byonna bitegeerekeka I don't know why Miss Jiang had suddenly decided to go to Tianjin, kaakati but now we know. She's going to Tianjin to see her family. tutegedde lwaki No one Yangshin freaked out the first time. yakwata ekkubo agende gye yalaga yali agenda kunoonya bantu be famire ye so nga wolofu atajjukira nti olunaku omufere lwe yasooka okulaba Miss ku Yangshin yatya is a fraud. kitegeeza gwe tulina bulijjo mufere Jiangxin lost her memory after the accident. Yangshin oluvannyuma lwa accident bambi yaluzinga memory n'aba nga tajjukira biki byaliwo na biki bye yali So Yixin stole the necklace, kitegeeza ono gwe tuyita Yeshin awo we yabbira necklace but when the fake Yixin returned to Shanghai, kye yakola recognized who she kwekomamu bwangu ddala mu Shanghai ne bagwanganako ne mubbi munne ne bakola kolabo babadde mu kolabo to make him the new secretary of the Ye family, era yayangwa mangu omufuula secretary asobole okuzibira ebyama wabula using her secret to force her to obey him. kirabika wakati awo engabano ereese obuzibu Who killed in his very life. ono kikera ateeka okuba nga badde akozesa byamanyi okutiisatiisa ono nti kale kamucomeke At least we have figured this thing out. kasita tukitegedde And the imposter planned to Yeah. return to Tianjin tomorrow. nawulidde dda nti omufere ayagala kudda mu Tianjin She planned on leaving soon after Tanghu. apulaninga kudduka Of being oluvannyuma lw'okulabika nti yamaze okutta kikere Don't do anything to alert Yixin. temugezaako okukola ekintu kyonna temugikanga She had to come visit me alone. Yes. era nina okusala amagezi njagala onyambe omukadde oyo ajja ndabeko And ask her to meet you. ngenda When mugamba the truth comes to light, kubanga Mr. Bai, kankubuulire ssebo savior of the Ye family, amazima we ganaazuuka g'ogenda okununula famire eri ebadde ezikiridde ebadde egenza omufere atuli bubi I'm going to the police station to investigate how Tang Hu and the fake Ye Shin became acquainted in the prison back. kaakati ŋŋenze ku poliisi kunoonyereza ku nsonga ya kikere ono yajja atya ebintu bino bikolamu kaŋŋendeyo Hold on. lindako stone Start with the female prisoner who stabbed Tang Hu. She's still at large. I think she may be the fake Yixin. tandikira Mr. Bai. ku musibe ayogerwako omukyala eyafumita kikere ekiso alyoka atoloke tomanya omusibe oyo yandibanga ye Yeshini yandibanga ye mufere we Shanghai ye yeyita Yeshini wolofu ajjukiramu Maybe with this, kirabika I can finally offer her the peace she deserves. bwe naakola kino mukazi wange anaafuna emirembe kubanga emirembe gyanoonya kamuzuulire famire ye ategeere kyali osanga nansonyiwa sinakindi okunziriramu ne tuddiŋŋana Chang, eno have you nno got info on any people? ne Sseruganda tatudde ssebu These people were all once arrested by Tang Hu. tatudde Presented him for it. abantu bano bonna bompadde wano These names. For anyone else who knew Jiangxin, ono kikere Tonghu yali yabakwata they're very likely to be the murderer in both homicides. yeetegereza buli basibe bonna kikere ng'akyali ku poliisi bwe yali akutte ng'omupoliisi mu mateeka bw'abigatta These three people all lived in Shantytown.
Luckily they knew Jiangshu. abantu bano bonna baali babeera mu Shanty Town kitegeeza baali bamanyiganye ne Kikere We're all caught and sent to jail by Tang Hu. era abasinga obungi Lee. yabakwata n'abasiba One has been executed. abamu ku bo The other was baafa given a life sentence. abalala baasibwa The third one is Du Xiaohan. naye ono owookusatu Escaped from prison. Dushan ye yatoloka yekka They say she stabbed Tang Hu. bagamba ye yafumita Kikere ekiso ateekwa okuba Bravo! kiyitirivu nga tonnamalayo I'm impressed by your analysis. onsanyusizza You found the very person we're looking for. omuntu gwe I tunoonya believe the true identity of Miss Jiang amazima soon come to light. naawe kennyini gw'oliko gw'osonga Talking about. kikyoyogerako What does this case have anything to do with Jiang Xing? bino bikwataganirawa ne Jiangxini wange The scene that day. A coin necklace was picked out specially by Mr. Bai. okusinziira ku Mr. Bai Wolof agamba olunaku lwe yasookera ddala okulaba Jiangxini yamusanga ne neekeresi eyo Mr. Bai met Jiangxin for the first time. He was sure he'd seen the necklace around her neck. ye alumiriza nti yeri ayambadde neekeresi eyo mu And bulago traveled to Tianjin. era bwe yateekateeka ogenda mu Tianjin na train n'efuna accident memory n'ebula yagenda okudda nga neekeresi tagirina lindako So Jiang Xing was kyogamba going to Tianjin to meet her family. Jiangxini yali agenda mu Tianjin kunoonya kika Xing famire ye is the real Miss Yexin. era nga ye muzzukulu omutuufu Yexin is an imposter. omulala mufere Tang Hu and the fake Yashin must have known each other from the kyolina okumanya nti Kikere noono mufere And it- bateekwa okuba nga baludde nga bamanyiganye used it to threaten her, and she couldn't take it. So, she got rid. wakati mu ngabana we bwavudde obuzibu So what Jiangshu and Tang Hu had in common is that kitegeeza they both knew Yexin's true identity. bulijjo beemanyi They both had to die. ebintu byonna bye bakola ne Jiangxini yandiba nga awonye buwonyi badde bakumutta The kind akati najjukira that loved feeling superior. omukyalo ono olunaku lwe yamusisinkanako lumu ekiro yayogera ebintu bingi To walk through ng'ayogera ku muntu naye nga yeefudde atali ye anyumya ku muntu omulala genda a obiga prison cell. bwato yabonaabonanga n'ayita mu street ng'anoonya ekyokulya omwana bambi yali yeeyagaliza ebirungi naye nga tabituukako abantu bonna munaye nga tebamulabawo They found embeera bwetyo bwe yali they love. yayita mu bizibu bingi ne mu makomera n'ayitayokko naye ate And it's kind of strange. kyewuunyisa eyali omugumu Someone kept trying to blackmail her. n'atiisibwatiisibwa ne bawo n'abagezaako mu blackmailinga gwe dushahani ono So Yexin is Du Xiaohan. ateekwa okuba nga ye Yexin ye mufere Mr. Bai also thought that ekyo the female prisoner that Tang Hu had caught kyoyogeddeko ne Wolof yaŋŋambye omusibo ye yafumita Kikere ekiso nga ali mu kkomera n'amala n'adduka yandibanga ye Yexin eno fayiro ngitutte yayoola njole byasanga ku poliisi byatwalira mukamaawe sooka olindeko This concerns Jiang Xing. kino kikwata ku Stand by. Jiangxini wange I'm coming with you. ŋŋenda naawe tugenda ffenna sijja kutula butuuzi ku kikwatagana ku mwagalwa nate era we tunaatandikira nyongera kugamba mukwano nga bulijjo nti tovaawo bannange mbalaba nabo balisitedde okwongera emaaso n'ekiddako stay tuned shalom. There's a new look to beauty, elegance, freedom, style.